Kino kireeseewo obunkenke eri bannannyini mmotoka ezibadde ziriraanye effuusa eno era abadduukirize balabiddwako nga bagezaako okuzikiza omuliro guno kyokka ne gubasinza amaanyi. Wakati mu kusoberwa Abdul Sennyondo makanika apakudde offuusa eno ng'etuntumuka omuliro okugyolekeza ku Washingibbe gy'abadde asuubira okufuna amazzi wakati mu ndulu n'okusakanya okuva mu batuuze. Bw'abadde agitwala asanze akaseera akazibu nga walina okuyita ate weekiseewo ekimotoka ekirala ekibadde kikola ekkubo ekireeseewo obunkenke era asanze akaseera akazibu wabula bamaze ne bagituusa ku Washingibbe ne batandika okugizikiza. Ono olugituusiza abadduukirize ne batandika ogwabwe nga n'abalala balabiddwako nga badduse emmotoka ezibadde okumpi wabula amazzi gatuuse ne gabaggwako ng'emmotoka ebadde etwala kazambi yeekyamye okubayambako okuzikiza omuliro guno. Abantu ababaddewo nga bino bigenda mu maaso boogedde ku kibaddewo nga bangi obwedda babinyumya nga lutabaalo era nga batendereza makanika Sennyondo olw'omutima gwalaze okutaasa emmaali wadde ng'ebintu by'omupangisa bibadde biweddewo. Ataasizzaako zimoloka fuse badde genda kuggwawo. Nnyini yabeeko ekirabo kyamuwa ku nsi ya Mukama akitukireko. Flavor ayina omutima. Era bakoze omusajja malirivu nnyo era abantu bamusimye omulimu gwakoze. Bagenda ky'emmotoka nga 10 zonna ezibadde awo. Naye akoze omulimu gw'amaanyi, emmotoka zonna zonna n'ayitaasa ne tujja wali amazzi. Kakasizza mu badereva yeetaaga kirabo. Kubanga akoze omulimu gwali tetulikako omulimu gwakoze okuba emmotoka fena buli badereva naye ate yansinzeeko. Abalala omusango bagusalidde abapangisa abataagala kusasula bannannyini mayumba kubanga ono naye abadde adduka mu nnyumba nga tagisasudde. Banaye waliwo ekintu ky'osenguka nakyo ne kiweesonyiwa kati osenguka oteeke essigiri eriko omuliro ku mmotoka osenguke nayo ng'akuliko emifaliso gw'oba osuubira ki bennyini baali bamazewo emmotoka y'omusajja abasenguka jagodi katonda yeebale netaase emmali y'omusajja kuba naye baddegera sebenyeya ebintu bikolebwa mulamu naye emmoloka miliyoni 555 aba agenda zijjawo okuzaawo. Oluvannyuma nannyini bintu atategeerekese mannya alabiddwako ng'asobeddweka ne mu kibira wamu n'abantu babadde asenguka nabo nga n'abalonda sukulapu tebalutumiddwa mwana. Luze Robert yakusakidde emboozi eno ku Top TV.